tourism mu biruubirirwa bya convention eno tourism oba kiyite ekyobulambuzi. Uganda jjukira batuyitako the Pearl of Africa era nga tukyali the Pearl of Africa. Kiki ekituyisa Pearl of Africa? Obulungi bwaffe ebintu ebisufu bye tulina, ensolo, ebinyonyi, ebyobutonde, nyanja. Muntu ajjanga ekimulese kulabako obulabi source ya River Nile nga kikimulese Uganda. Nti bwe tuyita bano mubaamu musiga nsimbi nganze zaamu omusisobola kumufuna. Rozet osobola okuba nga oli eyo gy'otambulira. Omuntu n'akubuuza nagamba naye bwe mba njagala okugenda e Uganda nkola ntya nga njagala okusigayo ensimbi. N'omuwako information entono gy'olina. Ogenda okulaba nga alina bingi byakubuuza ebisukka ku kutegeerako oba okumanyako. Ebiseera ebisinga tubakwata ne tuba forwarding over to the embassy ne bakwasaganya. Kye twagala nti wabeerewo relationship eyo ennungi eyamba Uganda okula nga naffe bwe tuyamba. This is the 6th annual Uganda UAE Convention 2022. By the name's Nyondo Rozet, working with Nyondo Media. Right now, I have a person who is well versed with this. So he's going to go through all the details so that you get to know what is going to take place, when exactly. So we're calling upon all Ugandans from different countries and as well other people from different countries to join Nyondo Media so that you get to know all the details about Uganda Convention. You are most welcome. Thank you so much, Rozet. It's a pleasure being here with you. Yes. How are you doing? I'm very fine, thank you. And yourself? I'm good as well. How should we do it? Luganda, Ruzongo? I think we can do Luganda, we mix. Okay, my dear. Yes. So, oli wa Uganda Convention? Yes. So, kawayanjuri yakula ku Nyondo Media. Amanya bampita zaamu nabirye era nga nze n'abakyala mu kibiina ekitwala bana Uganda mu UAE ekya Association of Ugandans in the UAE era nga ekibiina kino kibadde mu existence emyaka egiwerera ddala 7 era nga official omwaka guno 6th annual convention eno egenda kuba nga etujjukiza. Omanyi buli lwe tukolayo buli mwaka ka convention kituyamba okujjukira gye tuvudde tuga tugenda tugenda tuziwa nti kati this year tugise the 6th annual. Mwaka ogwasooka gwali gwa kwetegeka nakola preparations kati awo omwaka ogwaddako ne tutandika okukola conventions zino era nga ojjeko ekyokuba nti nze female representative ku association yako eno ku convention eno nze vice chairperson preparation committee era nga wano mu UAE nkola ne company gye bayita Sheikha International Group era nga tukola ebintu ebyenjawulo bye tujja okugenda mu osanga oli nkyaza. Okay, inshallah. Oli bwawulira Uganda Convention mbadde nsaba okyanjululize oyo yenna akulaba akitegeeza kyenza okukiwendeka kitegeeza kale. Uganda Convention ye concept gye twafuna emyaka 6 emabega era nga bwe ngambye ng'ekigendererwa kya convention eno twali tunoonya okulaba nti biki munnauganda ali wano byasobola okuganyulwamu nga munnauganda ali wano yabaffe kinakoma ku munnauganda ali wano yekka ate omunnansi omulala yenna ali wano kiki tuyinza okumulaga ekikwata ku Uganda bwe tukyera ne tumaliriza nga tugambye nti ate omunnauganda ali e Kampala yandyagadde okubaako ne kyafunaano tumuyamba tutya inception we yava nga convention eno ereeta bannayuganda awamu wamu ne bannaffe betuwangaala nabo waneeno ne bannaffe betubawangaala nabo e Uganda. Ekigendererwa kya convention zino ebiseera ebisinga tuzenga tufokasinga nnyo ku bintu bina. Tukola nnyo diaspora ye muntu omunnayuganda awangaalira wano ku kyeyo nti afunamu atya tumuyamba tutya convention ye mugasa ki ne tumala ne tutunuulira trade nti tuyinza tutya oku trade bakiyita batya mu Luganda ebyobusuubuzi ndowooza nti tuyinza tutya muli bannayuganda abaana bali wano nga yandyagadde nnyo okutradinga kewaka ngagamba okubeera obeezi wano ng'omusaala bwe nkufuna nguteeka ku akawunti yakiri nsobola okugusuubulamu ebintu n'asuubula bw'aba mwami n'aweereza mukyala we waka n'atunda bw'aba mukyala n'aweereza omwami we waka n'atunda bw'aba gwe Rozet noga anze kampeereze sisita wange atunde abaffe convention yene ekugasa etya byenja okuba nga nnyinnyonnyola ne tutunuulira bannaffe abali mu investment UAE eno erina abantu bangi
banagagafuge nga ye anoonya bunoonya wateeka ku ssente ye tiye abaffe ssente zange zino zenina nzinvestinge wazikole ki twagenda okizuula nga Africa ye next market era nga bainvestors bangi nnyo bettanira nnyo Africa banafe aba West Africa baali bakitandika mangu nga batuteyo nnyo abantu tetugamba naffe katandika obaleeta mu East Africa tuconcentrating ewaffe e Uganda era nga bwenjogera wano mu myaka ejizze gitambula tulina companies nyingi ezizze e Uganda nga zayita mu conversion waneeno ngera tetwakoma okwo tutunuulira nnyo tourism mu biruubirirwa bya conversion eno tourism bakiyita ekyobulambuzi Uganda jjukira baatuyitako the Pearl of Africa era nga tukyali the Pearl of Africa kiki ekituyisa Pearl of Africa obulungi bwaffe ebintu ebisufu bye tulina ensolo ebinyonyi ebyobutonde nyanja muntu ajjanga ekimulese kulabako obulabi sosi ya River Nile nga kikimulese Uganda nomga eri wali ebyejjinja bw'ogiyita nako bulijjo nga si kyakabi nnyo kiri awe naye kati yaava eno n'alinya nga specifically ekyo kyekimulese okulaba waneeno waliwo obudde obwandibadde bwe tuyita obwa ssama sana we gubeerera omungi ennyo bannaffe abalinamu kasente abaakakola ne kawera baddukawo wano tuze tukyegendereza mu ebbanga litubaddewo waneeno nga ne bw'oba oleeta munno waneeno bano abajja okunoonya emirimu bagamba mu ssama tojja ba HR tebabeeramu abasinga bafuna summer vacations ezo ne summer holidays abamu badda waabwe abalala ne bagenda ewala kati ffe tubagamba bw'oba onoonya w'ogenda mu ssama jangu ewaffe kuba kakati otunuulira period eno yonna weather Kampala ebadde nnungi nnyo Uganda weather ebadde ensufu kakuba katonnyamu awo omusana ne gwakamu awo nti ate nga wano babadde mu musana mungi kati tubawa option eno nti oli muwarabu oli muloko wa wano nga bwe tubayita lwaki obeera wano mu musana ne musiga ekifaananyi ekya Uganda najja era nga mu preparations za conversion eno tuyita abo bekikwatako ebintu ebyo nga bwe mbikunyonyodde byonna tubayita ne bajja ne babeerawo ne bannyonnyola Uganda Tourism Board ejja kuba omanyi mulimu ebintu bye tulaba ebya bulijjo naye nga bo babiteekako essira okimanyi nti ebinyonyi birimu ebika nti era birimu n'omuwendo nti era waliwo n'ebinyonyi nga ffe ababirina ffeke e Uganda ate okimanyi nti mulimu abantu abawangaalira wano nga baagala nnyo ebinyonyi kituufu butereevu kati ne tubayita ne bajja ne babannyonnyola abaagala ebyobulambuzi abaagala ebyobusuubuzi abaagala ebyokusiga ensimbi e Uganda abaagala okufuna bye bakolagana nabo e Uganda naffe abawangaalira wano aba diaspora kyekyo ekiruubirirwa kya conversion y'ensonga lwaki tugamba nti buli mwaka tufuneyo ekitugatta nga tetuzze buzi gamba nti tugende oba tumiitinge mu show y'omuyimbi gundi ewabeerayo ebidongo ne tunyumirwa tugaleka tunyumirwe nga bwe tuyiga conversion etegekebwa buli mwaka oba kigwa bugwi nedda buli mwaka tukola conversion so kati ekitegeeza nti yakakolebwa emirundi 5 oba myaka 5 emabega mu myaka 5 egyo emabega gono gw'omukaaga Uganda ogirabyewa Uganda conversion ejyongeddeko ki okuba lweyatandikibwa okubanga ekolebwa neyanzeege Uganda conversion eno ekoze byamaanyi nnyo nga bwe gambye nti tulina ba investors e Uganda nja kuba ebyokulabirako tulina Danube gyeri e Uganda tulina GP World gyeri e Uganda tulina Amia Power zino companies zonna za wano omuntu yenna ali eyatulaba asobola ozinoonyerezaako n'alaba zonna okugenda e Uganda zisimbulidde waneno mu conversion nti tubatuukirira conversion zino tuzikola nnyo nga tukwatagana ne embassy etutwala wano ku mwaka guno twagasseko ne consulate kuba jjukira omwaka guno twafunye consulate naye era yeegasseeko okubeera nga etuyambako mu nteekateeka eza conversion eno nti bwe tuyita bano mubaamu musiga nsimbi nganze zaamu omusisobola kumufuna tuze kyosobola okuba nga oli eyo gy'otambulira omuntu n'akubuuza nagamba naye bwe mba njagala okugenda e Uganda nkola ntya nga njagala okusigayo ensimbi n'omwako information entono gy'olina ogenda okulaba nga alina bingi byakubuuza ebisukka ku kutegeerako oba okumanyako ebiseera ebisinga tubakwata ne tuba forwarding over to the embassy ne bakwasaganya kyetwagala nti wabeerewo relationship eyo ennungi eyamba Uganda okula nga naffe bwe tuyamba
bitemu bye tuzenga tufuna ng'ojjeeko companies ennene zenva okumenyera waliwo omuzungu kyayita FDI kankize mu lulimi olwangu essente eziddayo e Uganda FDIs nti bw'otunuulira kati diasporas zonna okutandika neza bannaffe abawangalira mu US bannaffe abali mu UK tukyali waggulu tukyabasinga okuweereza ewaka essente tiffe abawangalira wano e Dubai wano bagiyita Middle East wano wetuli wano mu UAE tuli waggulu nnyo mu ssente eziddayo ewaka nga ziva ku kyeyo so ekyo kyamaanyi nnyo ekirala nti well-being yaffe ng'abantu naye egenze ekyukako because of these conversions. Rozet bw'oba wali wano mu biseera bya COVID oteekwa okuba nga walaba obuzibu baganda baffe ne bannyinaffe bwe baafunanga okusala okugenda Abu Dhabi okubeera nga basobola okufuna services ze beetaaga ku embassy. Kyekimu ku bintu bye twajjanga tusaba mu buli conversion nga tusaba nti batwanguyirizeemu services zino. Era I'm here and I'm proud to say nti consulate weeri twebaza kuba buli Minister of Foreign Affairs during Uganda convention. Yes, esabiddwa during these Uganda conventions. Ekirala kyenyinza okugamba mu mwaka guno gwennyini bannaffe abannira abagabannanga muntu bajja era nakyo njagala okugamba nti ensibuko yaabo okujja wano kyatandikira mu Uganda convention nti tujja tu inviting abantu betusuubira nti ba mugaso eri bannaffe abawangalira wano nti bwe tuba tu invitinze NIRA ne tu inviting a Minister of Foreign Affairs ne tu inviting a Uganda Revenue Authority, Uganda Investment Authority. Munnange mulimu ebintu bingi fe abawangalira ku kyeyo bye tutamanyi ninga tebisobola otugasa nja kuwa ekyokulabirako munna Uganda yenna awangalira ku kyeyo bw'otuuka okuddayo ewaka ng'omaze okukola oweebwa container namba eyo ebintu nga yiwala etebijjeeko musolo nti obipaakinga ne bwe bammotoka yo giteekamu mu container yo n'otekamu ebintu byo byobadde okozesa ewaka TV yo ntebe biki n'obizaayo ewaka nga tewali akusasusiza ekyo nakyo nakimanyira mu convention nali sikimanyi ng'omukulu wa yiwala atunnyonnyola ne mbeera mu projects munna Uganda awangalira wana atalina ssente nnyingi z'asobola okuinvestingamu ewaka. Uganda Investment Authority eyo erina bankable projects omuntu z'asobola okulondamu n'ogamba nti okusinziira ku busobozi bwange nze nsobola okuinvestinga mu kano batuteerawo option ya investment eyo ffe abawangalira ku kyeyo bino byonna tuba tusobola okubimanyira mu convention eno nti weesanga nga ofuna information nyingi ku ssaawa y'emu mu kifo kyekimu titeweetaaga kusooka genda eno okunoonya kino teweesaaga sooka genda eri kunoonya kino so byonna obifuna mu kifo kyekimu bimu tuzze nga tulaba bannaffe be tuleeta wano eno cause nga bwe nagambye ebyokusobola trade tujja ne bannaffe Uganda ne bajja wano eno kati tubaleese wano ne bafuna abantu be bakwatagana nabo wano eno ne bayingira mu by'obusuubuzi nabo nti ne wano wennyini wano mulimu bannaffe abatandise business nga bazikola ne bannaabwe Uganda naye nga basinziira mu zino eno convention nga kyasibuka mu convention so ina achievements nyingi okay twogedde ku mulamwa ogwa trade twogera ku investment twogera ku tourism twogere ku diaspora omwana ali mu diaspora akiganyulwamu atya omwana ali mu diaspora yasinga oba okiganyulwamu kaŋŋambe bwentyo ntya nti naddala omwaka guno twasazeewo nti yadde biri ebirala byonna ku ebiri essira tulisimba ennyo ku mwana ali mu diaspora. Rozet ndowooza gundi yo yeesinga okulaga ensonga bannayuganda ze bayitamu media yo Nyondo Media nti buli lwe ntunuulira shoyo olaba obuzibu abaana bano bwe bayitamu kati tugambye nti tuyinza kukola tutya tetusobola kuvaayo kinoomu nega nti nze ngenda kuteekawo tiketi etwala omwana omu n'oli aleeta tiketi n'oli aleeta tiketi tusobola kukikola tetugaka tukikolere wamu tuyite bannaffe bajje balabe embeera ki bannayuganda bannaffe abawangalira wano omanyi Rozet nze bwensituka buli ssaawa nembanga yenze ayogera ku nsonga ze tuyitamu abantu bagamba oba
Iyi lwaki ye yekka yazoogerako. So bwe banaafuna ku ddoboozi bwe banaafuna ku ddoboozi erivaako ku muntu omulala osanga banagamba bino nno byandiba ebituufu. Kati kagereke kiri nti kyatutumuse nnyo kyasaasaanye nnyo buli omu yakirabye newaka Uganda batandise okyogerako. Buli omu kati kimukakatako okumanya tuyinza ssala magezi ki okujjawo embeera eno. Tuinvitinze Ministry of Labour ejje wano eno kubanga tukirize tugaanye abaana bafuna obuzibu babufunira wano naye nga ensonga entuufu eri nti obuzibu buno businga kuva waka abaana enzijjamu gye bajjamu baba baleeta katwagala okusala amagezi tuyambye tutya nga nabo weebali batuwadde magezi ki baadvisinge okulaba engeri ki gye tuyinza okuba nga tukendeezaamu okubeera nga tufuna bannaffe ababonaabonera wano eno ng'oggyeko ekyo mulimu bannaffe abali wano nga bali bulungi kati nga gwe Rozet obera wano n'okola akasente togaa naye akasente kange nava ewaka nga mpa kuka sagulawo akawunti ye bannaffe ngenda kukola ntya kati tutunuulidde nnyo services ezigasa munnayuganda awangaalira wano nti munnayuganda awangaalira wano biki bye yandiyagadde ewaka. Nina mukwano gwange akola Kampala eyo nagenda omumitinga luli kano nkanyumizza nnyo naye tekava mu bwongo bwange nagenda omumitinga ng'ayagala kujja wano eno era kusuubula naŋŋamba nti ne munyonyola biki byasobola okukola ne ssente zayinza okufuna nanga zamumanyi njagendamu NSSF nzijeyo at least million 10 nzije ntandike nemuga nagenda NSSF jeyo 10 naŋŋamba NSSF ekuwa 10 nagamba nemuga omuntu abeera atya okubeera memba wa NSSF nangaalaba nnono genda ku NSSF obabuuzi wala egindi negenda ku NSSF kati bwe baŋŋamba nti batandise n'okukolagana n'abantu abali mu diaspora nga NSSF eno tugyetaaga nti omuntu asobola okutereka ne NSSF nga bannaffe abali e Uganda batereka ne NSSF naawe osobola okutereka nayo ng'oli waneeno bakola nnyo abaana waneeno baweereza akasente kaabwe okudda ewaka nga tekaliyo maama yakalidde muganda we yakalidde webale nnyo ne beetuga ne beetamwa ne betwala mu makooti ne bakola mamafiina abayambe ne bakola biki naye nga obusungu buno busobola okukuleetera okukola ekintu eddungu lino teribeereka mutulimanyi n'olibeeramu emyaka 2 noddayi waka nga tolina ky'olina obeera olabira ddala nga butuufu munna abakoze bubi ne tugaa kati ekyo tukisolovinze tutya banka tuziyise ez'enjawulo zigenda kubeerawo wano tuyise nga bwe nkugambye nti tuyisaba NSSF tuyise bannaffe abali mu mataka tugezezzaako okunoonya companies z'amataka ennungi ze batuwagamba nti abo si bayaayi ffenna tukimanyi nti waliyo bannaffe nga osobola okugula ettaka ne lifuuka ettaka kati tusazeewo okulaba nga tunoonyereza ku abo bennyini abasobola okutuwa kuki ku ttaka eddungi ery'ebyapa nga si lyankaayana tubayise nabo bagenda kubeerawo nga tuyise n'abali mu construction abazimbi ba engineers nabo bennyini tubaleese babeerewo omwana bwagamba nze nali nagula ettaka lyange naye noonyeza abayinza okunzimbira oli bwe nagezaako okuzimba banzi ba sementi natugamba nedda katukole bwe tuti kati nabo tubaleese nti osobola omugamba nti nze njagala services z'amataka njagala kusaveeyinga wantu wange nagulawo dda nesimanyi bwe bakikola njagala kunyambako kunkulira pulaani ya nnyumba nina ewange naye njagala landscaping byonna twabirowoozezaako ne tugamba nti katubireete waneeno ti munnayuganda ali wano alina kyasobola okugamba nti sagenze bugenzi mu conversion ekisinga obukulu tugenda kwerabako nga bannayuganda abawangaalira wano kikulu n'okumitinga ku bantu abatukulira oba abatutwala wano mu UAE betutamanyi butereevu n'abakyala wooli naye obadde okimanyi of course eri abana batakumanyi ekituufu wanaakusangako banakwebuuza nakutino bakiri osobola okumuwabulako mu ngeri omu kituufu nti tuli bangi mu Dubai oba mu UAE okimanyi nti almost tuli mu 10,000 kati bannayuganda 10,000 olaba nga tetusobola kwemanya ffenna naye bwe tufuna omukisa ne tukuŋŋaana nayo ne bwe tuba 1,000 oba 5 oba 7 tujja ne tubeera wamu wagenda kubeerawo ebyokulya wagenda kubeerawo ebyokunywa wagenda kubeerawo entertainment munnayuganda yenna awangaalira mu UAE okuyingira kwa bwereere tuli munnayuganda awangaalira mu UAE gwe tugenda kusasuza obeera ne kwa bwereere eri munnayuganda yenna nga awangaalira wano byonna ebyo byemmenye kulya kunywa kudigidda byonna
So tulina ekyemisana wano tugenda kubeerawo n'ekyeggulo n'ebyokunywa. Who came up with this idea? Uganda Convention. The Association of Ugandans in the UAE. Akakiiko ako akatwala bannayuganda mu UAE. Nga bwe gambye nti twatula ne twebuuza kiki ekiyinza okukolebwa. Activities nnyingi ezikolebwa wano. Yali muntu omu yasituka n'ayita idea ne mutulamu ne bagijjayo. It was a collective group. Era bwe tutyo bwe twamala coming up nayo ne tugiguza bannaffe abatutwala aba embassy abatutwala mu kitundu kino they came on board. Era ng'omwaka ogwasooka era twali kwa Yacht Regency omukyala Rebecca Kadaga ye yagiggulawo era ye yasala ne keeki y'okuinceptingawo conventions ezo ne AUU. So tuze etambula ng'ekula buli mwaka ebiseera ebisinga mu kifo kimu Yacht Regency Dera. Omulundi guli gumu gwokka gwe twakyusaako venue last year. Omanyi last year mu 2021 emikolo gyali mingi because of the expo. So twesanga nga ku Yacht Regency wali fully booked. Ne tugitwala ku hoteli endala eya Rijani Rotana. Yes. Naye nga ebiseera emyaka egisigadde gyonna ebadde wano kwa Yacht Regency. Okay, so omulundi guno agenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi meka? Era obanga osobola okulagirako oyo omuntu yandiyagadde okujja okwetabako eno Uganda Convention omulagirira otya? Convention eno egenda kubeera ku Yacht Regency Dera era nga egenda kubeerawo wakati w'ennaku z'omwezi 29 n'ennaku z'omwezi 3. Twakoze weekend Saturday ne Sunday. Ate twagambye nti olwa Sunday luno katulujanjawaze. Omanyi buli mwaka tukaminga up ne ideas ezenjawulo. Kati omwaka guno twakaminze up with what we called Miss Uganda UAE. Nti bannaffe mulimu bannaffe abanyumirwa that kind of entertainment. Byebimu ku bitugatta okutuleeta awamu. Nti tugenda ku extendinga last day yanga 3 until late. Kyekyatusabisiza n'ebyeggulo bino nti tulya ffenna ekyemisana ne tulya n'ekyeggulo ffenna ne tudde waka odde waka ng'okkuse. So nti omutyere naali eyo ne bw'oba wakoze notuka ku ssaawa 10 nga lwonnyose togamba nti biwedde nedda jangu tujja kubeerawo waneeno nti Munnayuganda ali eyo ng'ogamba nti ye kakati kyekintwalayo nkuwadde ensonga lwaki wandize kubanga ne bw'oba kale ku biri byemmenye tewaliwo kyoyagalako akiri jangu olabe ku banno jangu tulaga omutima gw'obwannaluganda nti conventions zino proceedings ezivaamu zituyambako okubeera nga tuyambako mu buntu obumu nga association. Omanyi association eno teri funded. Omukulembeze yatusuubiza sente naye tetunnaba kuzifuna. Kambere ne mu kamera nkikkaatirize. Buli ajja atugamba bannange mwatulyako sente president yabawe sente nedda. President yatusuubiza sente tezinnaba kujja. Amateeka nga bw'ogamanyi procedure oyo mungi biyitaano ne biyita wali ne biyita wali. Kyetumanyi essaawa eno tujja kuzifuna. Ne being nti at the moment tetulinaawo specific fund ereeta sente. Tukaminga up ne ideas zino kati bwe tufuna ba sponsors nga abonga bangi kituyambako okulaba nga tusobola okurunninga activities association throughout the year. Association eno tekola convention yokka lwakuba nti ndozalira ebadde talk ya convention naye activities ennyingi ndoza wangalira sharija gala ze sharija ndozo zengoziraba nga zitegekebwa omukulu kamugo we sharija Abdabi nayo balina galazi zaabwe nga zitegekebwa through their chairperson Mwami Ismail Sebugwawo nti buli gundi ani bazita Emirate buli Emirate yonna erina obukulembeze obukka wansi mu bantu. Dubai balina chairman waabwe Ndugwa ne bakkirira wansi, Sharjah balina chairman waabwe Isma ne bakkirira wansi, Abu Dhabi balina chairman waabwe Sebugwawo ne bakkirira wansi, Ras Al Khaimah balina chairman waabwe Musa ne bakkirira wansi, Ajmani balina chairman waabwe Douglas ne bakkirira wansi ku bukiiko. Nkola nabo nti akakiiko ako buli mu committee ke kavaamu kati bano ba chairman be bajja ne tutuula nabo ku luno olukiiko olukulu lwe tuyita olwa AUU executive naye nga buli Emirate tulinayo obukulembeze obukkirira ddala wansi. Bannayuganda olumu tetwettanira nnyo kuyiga nsonga zino, abamu tupoliticizinga nnyo buli kintu, twagala nnyo buli kimu kyonna kyonna tukikwate tukiteeke mu politics, buli kimu kyonna kyonna tukikwate tekyetaagisa bwe tuba tuli wano eno nga tuwangaalira wano bannange
it doesn't matter oba oli mu red ndi mu orange oli ali mu yellow oli ali mu green buli omu alina pati ye gyawagira yes naye bwe tubeera waneeno tulaga obwannaluganda wesanganga oyinza okuba si gwe Rozet nze zaamu oyinza okuba oli mukristaayo nga ndi musiraamu tekitujjaako kuba nti ffenna tuli bannayuganda kuba wano we tuwangaalira bwona agwa waneeno wansi nze agenda osooka okukwata kukuba nze akuliraanye nti tweyagale ekisukkulumye obuzibu bwe tusinza okufuna buteeraga mukwano guno singa tunaayiga okweraga omukwano nga bw'osanga munno ng'ali mu buzibu omukwatako n'omugamba bw'osanga munno ng'agenda kugwa mu buzibu waliwo okuba nga tannabugwamu ng'agenda kubugwamu mukooneko omugaye gundi ogenda kugwa mu kinnya togwayo komaweeno naye yasulirayo gwa nagamba yanaamanya tufune omutima ogweyagala tufune omutima ogw'okweyagala nti events zino tuzittanire tujje tukuŋŋaane osobola okuba nekyomanyi nga nze sikimanyi obanga nina kyemanyi nga gwe tokola ki tokimanyi at this point mulimu companies z'abannayuganda nnyingi nnyo wano mu UAE zonna tuziyita zijje abasobola okugula emidaala exhibition stalls mujje offers z'abannayuganda abalina companies wano twabasaliddeko ku exhibition munnayuganda nga company yo gwe yaje registeringira ng'omunnayuganda twabasaliddeko exhibition fee ate munnayuganda twabawadde session twagala session y'aba bannayuganda abalina company wano nga boogera eri munnayuganda omulala awangaalira wano balabe bannaffe abatalina batunulire bali abalina babannyonyole osobola okukola otya okutuuka wano osobola kino osobola kikola otya mujje mwebuuzagana ebibuuzo nti yigundi gwe Rozet no Nyondo Media wagikuzizza otya munno omunnyonyole nti ezaamu oyinza otya okuba nga olina kampani eya sheika wagikola otya oyogere ne munno tulina wano bannaffe bangi nnyo abalina companies munnange ono owa Speed Express gafayo omwebuuzeko mugaye yita ati ekintu ng'okikubye okola otya tuwaŋŋane ku magezi okitegeera muganda wange waneeno Ashley owa Ashley Tours and Travel naye alina Tours and Travel Company omwebuuzeeko bw'aba alina kyasobola okukuwabulako kiba kirina engeri gye kikola ki gye gikuyambako kubanga tukkirize tugaane no man is an island ng'omuzungu bwe yagamba no man is an island ekirungi bangi babadde bazze already on board bannayuganda naye njagala bannayuganda abalala abatanaba kujja on board ng'olina wano company come let us use this opportunity promoting company zaffe mu bannaffe tokimanyi nti oyinza okwesanga ng'omuntu ali eyo naye ng'agula ticket ku muntu omulala atali munnayuganda oba ng'agula visa ku muntu omulala atali munnayuganda n'obutamanya mulimu abagula amatooke ku Banigeria kuba Banigeria batandise okuleeta emmere yaffe lwaki omunigeria bandibadde omunnayuganda amugulako emmere ng'omunnayuganda munne wali agireetanga amumanyi kati tujje tumanyagane ffenna tumanye emirimu buli gwa munne gwakola tufube engeri okulaba nga twewagiramu n'okwekulaakulanya ffenna kati abaagala okujja ku conversion direction nyangu nnyo wano ku Hayati we tuli abasinga bw'oba okozesezza metro ovaamu ku metro station gye bayita Palmdale bakyagiyita Palmdale edda oba yalinga Gold Souk nemala nefuuka Palmdale wano around bw'oba ova katugeze ng'ova ku Banias abaana basinga we bamanyi osala mu busazi akagudde ako n'ojja bw'oti n'oyita ku Nairobi n'oyita mu boat straight park ene mabega basi ezisinga zonna zijjawo naye abawangaddemu bamanyiwo nti either Gold Souk oba Palmdale metro station wano wenyini we wali Hyatt Regency era oba ogisanze abasula Albaraha wali kumpi nnyo n'Albaraha abamanya Albaraha hospital weeri oluguudo olwo lwenyini oluli straight lw'ovuga ng'olinga ajja ku Shandaga 5 maaso abo bwati we wali Hyatt Regency mujje twagalane mujje tunyumirwe mujje tuzina amazina by the way bwatuuka ayingirawa bwatuuka ajja buzimu ballroom wajja kubeerawo ne posters eziraga convention weeri zijja kubeerawo nga balaga ne bw'obuuza ku reception no bagamba ku reception I'm here for the convention bakulaga ballroom weeri n'oyingira mu ballroom kifo kisufu nnyo abaali bazzeewo oko bakimanyi abatanaba kujjawo oko nga first time yo jangu olabe tulina companies nnyingi ezituyambyeko okubeera nga tutegeka event eno era nga ngenda ziwa heads up kati nga ekitongole ekyensingira ddala okwebaza omwaka guno Uganda Export Promotions Board yakoze kyamaanyi because promoting exports abaleeta wano ebintu okuva e Uganda nga era ku mulundi guno basazeewo bakolagane naffe okulaba nga event eno egenda maaso tulina bannaffe abalala nga bwegambye naye kamenyeko abamawulire naabo
tulina NBS ekwata omukolo guneno live ne tubeera ne CBS nabo bajja waneno ne bakavaringa ne babiweereza ku mpewo zaabwe ebigenda maaso nti bazze batambula naffe beebale nnyo beebalire ddala from day one companies endala ezi sponsoring ze bajja kuba baziraba ku posta zijja kuzibamenyera zonna toyanziza nnyo weebale nnyo weebalire ddala oli muntu annyonnyola nti naabadde tategeere bulungi lazima naakola ki naategeera n'oluganda lunyina olusosowaza ate nga ndi mukyala musoga kyewuunyisa ndi mukyala musoga naye ndowooza akulira nyeeno obeera awantu ayi nga n'olusoga ndwidde ndwogerera erala bulungi ate n'okusenga oluganda baganda bange mukoba mutya ne baani naze basoga banange muliyo abeeka mulimba enda ino mwena bw'oba ng'oli musoga ng'oli wano mu UAE noonyaku tutyame kutuwaye twogereko olusoga tulijja kukina amakina ku convention nakukobye ontegedde tujja kukina amakina ku convention era nga bw'obuuli eyo ng'olina skill yo ey'okuzina omanyi tubadde nga tuleeta entertainers from Uganda tuleeta abandere bajwana eno ne batuzinira badde njagala tulabe oba naffe tusobola okwekolamu omulimu abawangaalira wano why not you know how about we have fun while enjoying ourselves tukyali awo bwe tunaaba nga tetuvuddeeyo na group ntuufu ya wano tujja kuleeta bulijjo be tuleeta naye nga nandyagadde nnyo munnayuganda wangaalira wano ojje weetabe mu kino tukiowninge kibeere kyaffe bakitanda tusasula abazinyi okuva e Kampala bajje batuzine nga abaana bazinidde ne kugundi amazina ku gundi ya Carifo amannayuganda ne gatambula buli wamu wonna wonna tuyiga nga te bwe tusosowaza eggwanga lyaffe kubanga home is best bwe bagamba home is best tweyanzege tubale n'abakyala zaamu nze Nyondo Media Nyondo Rozet nkola ne Nyondo Media wiki yabadde ku kamera nenga mwena abakoola mwena balaba Nyondo Media bana ebiga byogedde bingi sigenda kubiddamu ate nga badde bitegereka bulungi nnyo mbasaba busabi mujje nange mujja kunsangawo twebuuzeeko tuwayeemuuko mubeere bulungi atakumira mpeera abatukuumire The Association of Ugandans in UAE, in conjunction with the Dubai Consulate, invites you to the 6th annual Uganda-UAE Convention that is going to happen on 29th and 30th of October. Are you a businesswoman? Are you a businessman? Do you want to invest in Uganda? Do you want to trade with Uganda? Do you want to tour Uganda and see the amazing scenes that Uganda has as a country? Do you want to see all those mountain gorillas? Do you want to see all the 11 pieces of the population of the world of birds that we have as Uganda? Please come to the Uganda-UAE Convention and try to explore many opportunities that are in the country. Abannayuganda bali mu United Arab Emirates namwe mujje ku lunaku olwo lwa convention musobole okuba nga mu-articulating ensonga zammwe eri ba leaders bammwe ne ba officials ba gavumenti ab'enjawulo abagenda okuatendinga omukolo guno. Mujje tubeerewo, mujje tumanyagane kubanga convention y'omwaka guno egenda kubanga ekwatira ddala ku munnayuganda. Twagala, it is about the diaspora of Ugandans, the welfare of you guys. Come in big numbers, come and attend, come know each other, please come. And yeekuumira ku mulembe ninessanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 oba plus 9 589 9 8 Baker's Choice Bakery. Taste
The Baker's Choice.